Abawagizi ne bannakibiina kya FDC bakedde ku kitebe kyabwe Najja na Nkumbi okutuukiriza akalombolombo kaabwe akabuli lwakubiri ak'okusabira eggwanga. Abayina ebisi abalowooza nti muyina amaanyi njagala kwogera nammwe ebisi bigenda bakalira mu ngalo n'empeeza mwe tezijja kuyinza. Waliwo Katonda ow'amaanyi alina ekibiina kino. Mu kusaba kuno Dr. Kiiza Besigye waategeerezza ng'oluvannyuma lw'okweraga lwaatu nti akalulu kabbibwa ate bo ne balemesebwa okuwakanya kino mu mateeka baavayo ne basaba enteekateeka endala ey'okwekenneenya akalulu eyeetengeredde wabula nga naye tunuuliddwa kyamuli. Mr. Museveni cannot be conclusively elected. Cannot therefore, to my mind, become legal or legitimate. Through the whole process, it was comprehensively rigged. But we are saying, let's just audit it. Just their own result, let us audit it. This is what the court should have done. Of course, it didn't. That's all we are demanding, that there should be an audit. To determine conclusively, with our permission, that regardless of the rigging, if we find Museveni won this election, we shall respect him for the findings. If he lost, and we believe very clearly that he lost, he should respect those who won, be humble and go to his village, and let our country move forward. That is all we are demanding. Wano nategezeza nga bwe batali baakuweera okutuusa nga balemesezza Pulezidenti Museveni okunywera mu ntebe nga bayita mu mikutu egy'enjawulo nga kino baakukikola okwetooloola eggwanga lyonna. I'm glad that indeed I have heard the party has taken a decision to demonstrate that this is wrong. I'm glad the party has taken a decision. This cannot be a demonstration of a party. We must have a national demonstration. All unanimous who want peaceful change. All of us who want peaceful change, we must demonstrate. And we must demonstrate until we are heard. So this prayer must be a prayer to ensure that our demonstration goes on and that we demonstrate until we are heard. Whatever action that is called, let's be there. I will definitely be there. We shall not retreat. We shall not retreat. We shall not surrender. Mu ngeri y'emu Besigye atenderezza bakansala b'ekibuga Kampala abaaganye okugenda mu maka ga Pulezidenti Museveni bwe yabadde abayise ku lunaku olwa Sunday. I thank our leaders, our councillors, who, having been invited by Mr. Museveni, took a stand not to go. You have been elected to a term of office where Mr. Museveni is not the president. He has no business inviting the leaders of the future. Let him deal with what he is remaining with and go home and let the new government come and take the government. Ate yazze ng'akulemberamu okusaba kuno okw'olwokubiri Pastor Happy Ngabo akalatidde bannaddiini bonna okulaba nga beegatta ku kisinde kino okulwanirira emirembe n'obwenkanya wonna mu ggwanga. Ono ategezezza nti baakweyongera okusaba okutuusa obuyinza bwe bunadda eri bannannyini baabwo. Pastor Ngabo wabula era alabudde nga bwe yayoleseddwa era n'alabula nti eggwanga lyerinda ekigenda okugwawo. N'agamba nti Ngabo tunula ennaku 14 ngenda kukola ekintu ekigenda okusanjalaza eggwanga Uganda. Mu nnaku 14 leero enkuba weegendedde okutya mbadde nfukamidde wange mu kompawundi nga ntadde mikono waggulu enkuba n'etonnya mpaka weekoleredde nga mbuuza Katonda ddamu ombulire kiki ekyo ky'ogenda okukola. Katonda n'agamba njagala owulire bala ennaku 14 weeyakola ekintu
Ono ayongedde okukinoganya nti wadde nga yakula amanyiddwa nga mutabani wa Museveni, ye yafuna okwolesebwa okuva eri Katonda, era nga kino kyamuyamba okusobola okwawula ekibiina ekirungi, n'olwekyo ng'akalaatidde buli omu nti ateekeddwa okukiraba nti eggwanga lyadomonkana dda. Olwekyo njagala mbagamba wandibanga ggwe tolaba amaaso gakyaliko ensenke, naye kyensaba olwaleero ensenke zigwe osobole okulaba naffe bye twalaba. Naye okutegeera tekwenkana, era abamu twanguwa otegeera, abalala ne tulwawo okutegeera. Naye bw'ogenda mu maaso ng'oyogera ekigambo kye kimu, n'atategeera avaawo n'ategeera. Okusaba kuno kwetabiddwamu bammemba ba Paaliyamenti okuva mu kibiina kya FDC, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago, bannaddiini, bannabyabufuzi n'abawagizi b'ekibiina kya FDC abalala bangi. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kitebe ekikulu eky'ekibiina kya FDC Najjanankumbi.